kati ogwampuga nze gwannema okusala gwe mazima kubanga nina interest. Obunkenke bweyongedde mu NUP ababaka abalala baalya omusimbi era nga Dr. Hilderman ono bamutadde ku kikaliro ayogere ku Bobi Wine n'empuuga agenda kulonda kati akatambira ku ntandise nako bw'ati bwe yagambye nti ekyamazima oli bw'oyaawe anoonya ekyokusalawo kimubuze awo wenja okusabira nga bino nkola fono kwanda boyogika video kampeleka like subscribinga abaana ku internet ono naye bamwambadde bubi nnyo era Umar Kiseka amwedewo ebibye ate bwati oyo naye mutuusiza mbaleete mulala ababeera ne president bokuba abali close ne president bokuba president oyagala mumalako bantu be kati sawa zino oba bugenda kwogera kimusajja bwatu ne bukazi bwatu ekyomukwano temulimbye ono mukwano gwange Matthias Ampuga mukwano gwange nfanfe bigambo bya Dr. Hilderman nenga fena tumanyi Dr. Hilderman bamuwagira lwa Bobi Wine ebitundu nga 8 oba 85 ku buli 100 bebamu ku babaka abataali ku mwanjo nnyo ogw'okuwangula singa bali tebaze nawevu era nga awo wajja kubuliza ekibuzo obiraba otya mu comment section. Dr. Hilderman kumpuga ne Bobi Wine yandironze wani ate awo abaana ku internet ono batandise okubanga bamukubamu ebituli era nga bagamba gwe gomu ku bantu abatulyamu olukwe asinga tekalijja wabulanga nja kujjukiza ekyamazima Hilderman ono yasayininga era yomu ku babaka abakateekako omukono wenkolere video eno nga balinga 10 bali 15 akubaka nga bina plus anabagwamu era nga naba position abasinga tebannaba okuli nebe mumanyo bulungi Alan Sewanya natanaba banji nnyo aba position tebannaba kubanga bassaako omukono kati nno Umar Kiseka ono akyamusabula mubere ku winning team gwe jangu mbere ku mugongo tugende tulumbe tukuba magoro obo buli politician agenda okubeera fake mu nsonga zino tugenda mussa side ye leka nkubulire bwe tumala okwemalako abantu abali fake Museveni tasula naye abo nga bakyaliwo bakyababuzabuza bakyakola ki Museveni abakyaliwo nze nkubulira kiyaga tukimanyi oli mukwano gwoli naye wasayininze nenziramu bannamawokota abawangalire konkoma nti bino bye tulimu si bya mukwano mwe mwantuma era ne munsaba nsayininge era nasayininga mpuliriza era ne mbategeeza nti nga muvudde ku mmwe ate tulina n'olukiiko kwe tututuula lopu lwatukubiriza leader of opposition ffenna twasalawo naddala ba NUP tukole ki tusayininge era olukiiko olwo ne sirujeemera n'ensayininga era ne mutegeeza oyo naye mutuusizza teri agenda kutwekwekamu nga nsolima buli omu alage gyagwa ogwa ku saidi ya sitaani oba ogwa ku saidi ya situlago bannayuganda banyigirizibwa oyo naye atuuse naye politician mu disappointinga waliwo obwani mabegako obubadde bunvuma mbolimu nkubuulira tuyina okwejjako bano abajja mu byobufuzi nga bazze kusaka nga bazze kubaka nga beeyita babaka kumbe bajja kubaka babasi akasente akayitaayitawo ke babaka nkubuulira kati Hilderman naye awedde kati mumanja ki bannayuganda mumanja ki nkubuulira nze nja kubatuulako mutuuleko nga buli wenyenyanyenyamuko ku mutwe nga ngamba ye nzijukiraani muwanga kivumbi ono yatubuzaabuza luli nga nzija muteeka ku kaliya paka we mutuusa najjayo kkala ze entuufu tubaagala bonna abali feke bajjayo kkala zaabwe entuufu babeerawo nga tebasobola kubuzaabuza bantu kubanga abaana baffe baganda baffe bali mu people power oba bali mu nkyukakyuka batuukirira busajja obwo nga babuulira Ndiani munaye Hilderman Museveni wano kino na kino kumbe ke kagenda okuddusayo information kajiwe Museveni we bukola buno obusajja gwogenda yo manyogo otomera kasajja kanchuka chuko kabuulira ke kabuulira balite ono bakiguddemu wano oboolyawo nga bakutta oboolyawo nga bakulyawo oboolyawo nga omwana bamusiba ubwo obusajja bwe bubireeta kyovola bangenda bokuba bonna ngenda bokuba ngenda bukuba ate saagala nja Samira ojja mpola ngo nja Samira
kiki ekyabaddewo I know the most important thing gyoyagala okumanya kyabadde ku motion n'ebirala nga bwe kuba yatandikidde ku beat eyo ey'omukwano kuba nembategeeza nti mukwano gwange mukama wange kubanga yali leader of opposition by virtue of that mukama wange he will be ompuliriza nemba nnyonnyola simanyi lwaki ako yeke ya capturinze najjamu ebirala but I'm glad nti nasayininga oyo yenna awakanya kyenaalisembyeyo kukola butasayininga naye nasayininga saasayininze jjo wabula nasayininga dda kubanga bannamawokota kye bantuma eddoboozi lyabwe lituuke pate yange yakisalawo olukiiko lwentuulako lwa cabinet lwasalawo so that is by principle so kati ekyomukwano abantu ndaba kye basoosowaza n'oyo kye yapiikinze but I can't run away. I must tell you categorically clear mukwano gwange mukama wange because by virtue nti yali atukulembera nga Lop asigala nga he will remain a right honorable Lop ompulira ekirala mukatuliki era nga bwe nabyogedde era muganda but ebyo byonna nabiteeka ku bbali n'ensayininga because principal ekiri kyekyali ekikulu so whoever is consuming oba ayagala abantu baconsuming ebyo yamanyi intentions ze naye by principle nasayininga